Bogeremuko yabeerawo nno akabanga akawerera ddala naye ng'omwami ono twamulondoola enfunda nnyingi naye yatusumbuwa nnyo ddala anti ennaku ezaasookera ddala tetwafunanga kituufu tetwafuna mazima omukyalo ono ge yali yeetaaga era kyatukaluubirizanga nnyo nga bw'okiwulira. Omwami yatuula mu ntebe n'abeerawo akabanga akawerera ddala nga n'omukyala bw'alima njoyo akola ate emirimu gye ng'era ne spy camera yaffe ekwata buli kimu ekyali mu nnyumba. Oluvannyuma ennyo omukyala yakuvaayo mu kisenge n'ajja wano eno omwami waali n'afukamira awo omukyala w'empisa w'abeera n'amubuuzaako ko ne banyumyamukko bw'atyo omukyala naye n'atuula mu ntebe. Namubuuza mwami enkuwa emmere ko omwami nti nedda nzikuse era ekyo kyabayombya. Olunaku olwo lwennyini omwami ng'akomyewo awujjadde abukowa alina bungi nnyo bwe yeewujja omukyala bambi yakwata ekkubo n'atuula mu ntebe n'agamba omwami nti kankuleetera emmere. Omwami era n'amugamba nti nedda nzikuse. Omukyala n'amubuuza olidde wa? Ko omwami nti gyenva nzikuse olugendo lwe tuvuddeko olubadde luwanvu nnyo nga siyinza butalyayo mmere. Bw'atyo omwami yagaana emmere olunaku olwo era omukyala ne kimunyiiza nnyo n'amubuuza olinayo omukyala omulala kiki tokyayagala kulya mmere era baafunamu oluyombo olutonotono awo olunaku olwo nga bayombera emmere. Omukyala ono nga bambi ayeebuuza amugamba nti nkufumbira emmere ennungi tukulinde olye n'abaana bo ate ggwe n'ogamba nti togenda kulya mmere nga kiragira ddala nti akikoze enfunda eziwerera ddala era omukyala n'amuyombesamuko awo naye omwami n'amutegeeza nti nzikuse sigenda kulya mmere nga kiragira ddala nti si gwe mulundi ogusoose. Nga kiraga nti omwami yali takyalya mmere waka mwayombera ddala n'oluyombo kituufu. Okay? Mwayombera ddala oluyombo naye omwami wo yayagalanga nnyo essimu ye kubanga bwe yatuukanga ewaka yagijjangako kyekisooka nga tayagala okwate ku ssimu yo ndi mukyalo nga tayagala okwate ku ssimu ye era olunaku olwo emwayomba nga muyombye omaze okumugaba tayala emmere yange waka biki yakwata ekkubo laba n'agenda mu kisenge. Oluvannyuma lw'omukyala okwemulugunya omwami obutaba nga talya mmere waka omwami yakwata bukwasi ekkubo n'ayimuka n'agenda mu kisenge n'aleka omukyala ono wano mu ddiiro ng'atudde. Omukyala bambi ng'ali mu nnaku ennyingi ennyo naye bwe yatuuka mu kisenge yakomawo mangu nnyo akime essimu owulira era n'akima essimu n'akola ki n'addayo mu kisenge. Omwami ono essimu ye yagyagalanga nnyo nga bw'okiwulira nga tayagala muntu yenna agikwateko era bwe yagyerabira olunaku olwo mu ddiiro yagenda mu kisenge wabula bwe yatuuka mu kisenge yavaayo mangu nnyo ku sipiidi nga n'ajja ate asobole okufuna essimu ye ng'omukyala yeewuunya mwami biki byakola nga yeebuuza oba ayinayo omukyala omulala kiki bambi nga takitegeera ng'era omukyala ono takwata ku ssimu ya mwami ng'omwami ali so strict n'essimu ye. Omukyala bambi bamuleka mu ddiiro nga ali mu nnaku ennyingi ennyo ali mu birowoozo ebingi ennyo yeebuuza omwami kiki ekyamwetimba. Ebbanga lyonna lyabadde nabo baali tebalina buzibu naye mu kaseera ako ate omwami yali akyuse mu mbeera kye kyamuleetera okujja gye tuli. Tukyagenda ddala maaso ku ABS television ne programu yaffe Kalondozi obwenzi tukyabuleetera ddala omwami ono bwe yakolanga mu maka ge era omukyala mazima yagafuna bulungi nnyo naye kampumulemuko mukwano ate ngwenekole ku nsimbi ez'abakama bange bwe nkomawo tuyongereyo maaso ne programu yaffe wano ku mpewo za ABS television tuvaawo. Kola kyamaanyi okubeera nga ate weekumidde ku mpewo za ABS TV ng'olindirira program Kalondozi abavudde nga bo akatandika tuli ku mulamwa nti omukyala yajja nga ayagala obuyambi ayagala okumanya ssente z'omwami zigenda wa ebiseera byajja nga talidde emmere waka abaagiridde wa era olunaku olwaleero batuusaako investigations zaffe naye nga nkutegeeza mukwano nti Tina Beauty Clinic esangibwa ku Park Nkadde Mall ate batabula ebizigo bajjanjaba binnamakula embalabe gwe wena ng'olina ebiddugavu ku ngalo ku mavivi n'ebintu ebirala by'enjawulo ennyo bayigiriza okusiba enviiri
bayigiriza okutabula ebizigo. Wekwate Tina omukyala ali ku parking kadde mall okugamba ngenda kuba onkuwa enamba ye. Then ate omukubireko ombulire ekizibu kyo mpozi n'aba Palms Properties and Constructors gye bali ate okuddabiriza ennyumba yo okutunza poloti okuguza ate ennyumba gye wandiyagadde ey'ekirooto kyo era waliwo ennyumba gye batunda $8,000,000 eri awo Makinde ya bisenge 3 mulimu buli kimu eri self contained everything ekyomulembe mwekiri endala ya $5,000,000 eri ku luguudo Renansa nayo ya bisenge 2 era nayo eri nungi nnyo buli kimu kiwandetaze mwekiri poloti eri commercial ku $2,240,000 yes nayo bagitunda mpozi na units ez'abapangisa ziri mu kikomera bulungi nnyo units 5 mweziri era ziri self contained ku $2,285 mukwano wekwate aba Palms babere nga ate bakutuusako ebirungi ebyenjawulo katugende maaso ne programu yaffe wano ku Mpoza ABS Television tovaawo tulondoola omwami essimu eno okumanya ate yali simanyi nakumanya okumanya essimu yamukyankalanyanga nnyo olunaku olulala era mwayomba nga muyomba omwami bwali budde bwakumakya akwata ekkubo agenda okukola afuma bulungi nnyo ajja cashew stand ajjako engatto yali apapirira era yajja bulungi nnyo nga ali mu bwangu obungi nnyo ate obw'ekitalo n'agenda mu cashew stand bwe batereka engatto zaabwe ajjayo engatto anoonya engatto zayambala era yazikeberakokko bw'atyo n'ateeka essimu mu mabbali wabula yeerabirawo essimu naye nga mwattu essimu agireseewo jjukira nti omwami ono essimu ye yali agikuuma butiribiri naye nga tetumanyi kiki kyakuma mu ssimu eyo tetumanyi kikyakweka akolirako bizinesi za bubbi za butemu oba mwana wattu naffe ekintu ekyo kyatwewunyisanga nnyo era omukyala yava mu kisenge oluvannyuma ennyo ajje alabe ate agende akole emirimu gye bw'atyo ye gye natandika okutegeka mu ntebe ze omwami olwo ng'agenze ku mirimu kukola bwe yagwira ate ku ssimu eyali erekeddwawo mu cashew stand essimu n'agyerabira mu kugyerabira gwe gy'olongoose munnange ewaka ogenda okulaba okola ki ogwa ku ssimu era bw'atyo omukyala yali afunye chance ekebera essimu y'omwami ono okulaba kiki ekyalimu kye yakwekanga n'atandika ogitaganjula bw'ogwa ku ssimu wagikebera essimu y'omusajja wakebera yaki anti najjanga ndaba ng'omusajja wange akyusa ekinene kati bwe yaleka essimu nengezaako okukebera ndaba ani amukola ki kati nalondoola nnyo mu received calls ne messages nenendoola ndabe omwami wange essimu ezisinga okumukubira kati bwe nasangamu message naye nga ndagaza Sam naye nga Sam aba muki musajja naye mu kuzisoma bwoti ozikyusekyuse bye zitegeeza nga kitegeeza azisindika muki mukazi kyokka nga mukundaga yandaga essimu emisindikira yateekako ki Sam kati nange omwami wange namubuuza ssebe Sam yaani era kwe kwava ki olutalo mwami n'atabuka nnyo n'ayomba nyera n'andeka mu ddiiro era mbiina bulungi nyera bweyawo kuba yali afuluma ennyumba n'agenda bwe yakomawo n'omubuuza ku by'essimu ne mutabuka nnyo ne mutabuka omukyala yataganjula essimu y'omwami n'agenda agwako ate n'asanga messages ezaali mu mwami bye yakomawo yatandika kunoonya essimu yagenda okulaba ng'omukyala yagiina era ne batandika oluyombo Sam tukola naye ku mulimu. Sam tukola naye ku mulimu ate tombuuzanga bintu biri mu ssimu yange. Sam mukola naye ku mulimu ya kusindikira messages. Ezo messages ziraba messages za mukazi we. Neera nga bonogamba nti essimu yali eweddeko omuliro. Okitegedde mukazi ono asindikira mu ssimu yange asobola okukola ki okuŋŋaba biki byamugaye lwaki omanyi kiri bwaki nakugamba wano bw'obanga olina ebintu byonna bizanyireko amagativi njagala nsanga ogyasiza sijja kukubuuza nsanga ebikopo obyasiza sijja ku nakuganda essimu yange bwe batyo omwami yali ate atandise n'okulwanira ddala olw'essimu era ng'emutabulira ddala n'agenda mu kisenge n'abaako byakebera omukyala bambi mu maziga mangi n'asigala wano eno mu ntebe ate n'amukoonako n'okumukoonako naye nga kye nnyo munnange ayombera ssimu
oba tulina magezi nakugana esimu yange okuva lebanga nakugamba wesonyiwa esimu yange ene esimu siyeyo sigikwatangako naye buli saa yonna ng'oli kisimu yange okebera onyiganyiga biki byoba onyiga eno yange nagigula nzeka era simu emuyombesa ddala nakuwoninga todda ku simu yange tokola otya okiwulira bingi nnyo wabula oluvannyuma nnyo nakwate kuonakolaki nagenda naye okabera simu y'omusajja si kirungi bw'ononoza enkoko kyeridde okakkana togiridde kati balaba ebyavaamu okiwulira so ekyo tekyatulobera ffe twagenda mu maaso n'okolaki nokola okulondoola kwaffe okunoonyereza kwaffe omwami olunaku olumujjukira investigata waffe ali mu ddinisa lino eno eribalinaanye ompulira bulungi ku mizigo awo naye nga gwe kenyini wali tomumanyi omuvubuka oyo nti investigata n'omwami wo nga tamumanyi era olunaku olumu yava mu nnyumba investigata nga mufuna bulungi omulowooza omusajja alikuwa omuvubuka aliwe ebivuka byeyiya kumba ali ku mulimu ava mu nnyumba bulungi nnyo ng'ali ku ssimu investigata naye n'afuluma investigator waffe yasinziira mu muzigo gwe yali abeeramu n'alondoola omwami ono era omwami yavaayo mu nnyumba ng'ali ku ssimu ng'alaga nti alina gw'ayogera naye era alina gw'agenda okusisinkana bw'atyo yatambula mpolampola ne investigator n'amugoberera naye ng'omwami ono takimanyi nti neighbor we amulinaanyaawo omuvubuka amulinaanye ku nnyumba ze basulako amulondoola era bwe yatuuka mu maaso eyo omulaba ayimagaamaga ng'alinga ayina gw'agenze okulaba bw'atyo investigator yamugoberera mpaka omwami bwe yafuluma yagenda mu butereevu miti investigator n'amufolowinga mu muti ogwo mwalimu omukazi era investigator yafuna emboozi ompulira omukazi oyo ng'agamba lwaki tukwata simu yange omwami n'amubuuza ki ekikuleese ewaabwe k'omukazi obadde oyagala nzije obadde oyagala nneme kujja ng'oganya okukwata esimu ng'okimanyi ndi lubuto omwami ono omuntu gwe yali agenze okusisinkana ate ku mulundi ogwo yali mukyala era investigator waffe engeri gye yamukettamu omulaba awo ng'asooba n'okusooba nga twebuuza ki ekigenda mu maaso naye information gye twafuna yali nti omwami ono ate ono yali mukyala we wadde twali tetunafuna bwino naye okusinziira ku mboozi gye baanyumya ng'amutegeeza nti lwaki ozze ewange nga tonkubidde essimu k'omukyala nandize ntya ewuwo nga oganya okukwata essimu zange ng'oganya okukwata nandibaddeyo ntya okimanyi bulungi nti ndi lubuto era ekintu ekyo kyabayombya nnyo omwami oyo omukyala n'amutegeeza nti okimanyi nti ndi lubuto nze nandikoze ntya era babeerawo mu luyombo ne boogera nga ne investigator waffe afuna buli kimu ekyali kigenda mu maaso omukyala nalabika teyali mwangu ddala nga bw'okiwulira kubanga baali bayombera mu kkubo ng'omwami ono takimanyi nti neighbor we amukettako neighbor we amufolowinga buli wamu watambulira naye yamukkakanya bulungi n'amugamba nti biki bikigenda bba bulungi omukyalo ye yadduka yemujjawo era abeeranga n'omusajja wange nendaba nga tutandise okufuna endwadde zetutayina n'omubuuza tata Rose olina ekikuluma kanyamukwatako tayagala bw'omukwatako ndaba tayagala atunula eri nengamba bannange omusajja wange ki nange kenyini netandika okufuna endwadde z'ekikaba nali sizimanyi ngendako bwe nti mu ddwaliro omusawo ne basakatanda nkebera ankolaki ambuulira omusawo nangamba alina tujjanjaba nga abafumba abantu bameka babiri nangamba tolina kyakikolera olina okujjonyonyola omwami wo mujje bameka babiri nangamba gwe ne bwe nakujjanjaba